kaseera kannaku kantiisa mu Bwakabaka bwa Tooro ne Uganda okutwaliza awamu. Amawulire agafubutuka ebweru w'eggwanga katukitwale wano mu Bwakabaka bwa Tooro. Bwe twogera Tooro bannayuganda basinga mutegeera Fort Portal, naye Tooro erina obwakabaka bwayo bugitwala awamu. Omwagalo w'abangi Omukama oyo nnyimba Kabamba Yeggulu Lukidi owookuna. Obulamu bwe si bulungi, mu kuba obutaba bulungi amaze ate n'afa. Mu kufa kwe kwetooloddwa ebibuuzo bingi. Afudde ki? Ki ekimuleeteddwa okufa? Lwaki afudde? Ng'abadde mwana muto. Alese obwakabaka bwa Tooro mu ngeri ki? Oba obukama bwa Tooro. Banyuza okugamba obwakabaka onagali waffe bukama. Okay. Omukulu Kasozi Samuel. Oli otya? Ndi bulungi ddala. Ogamba otya? Ngwe ndi sindi bulungi. Mawulire tegaba malungi. Omukulu ono owa Tooro. Omanyi Kabaka wa Buganda bwe yali akola embaga. Ndabika naye n'emyaka ng'ena. Ng'etaano. Okay. Kati twakula tulaba ku bibwe. Mbaga bambi onoonye si mbaga. Awo nali Coronation maybe. Coronation gye mbadde ngamba embaga. Embaga we yabeererawo nali nsussaamu mwena. Nali mpeza omwenda. Okay. Awo yali 97 embaga. Ndowooza. Nali mpeza omwenda. Kati baaleeta ebifaananyi by'embaga bingi. Nzijukira mu bifaananyi bye twalaba mwalimu abaana abaaliwo abaakola ki? Abaawerekera. Naye nenkula nga neegomba endabika y'omwana ono. Nga ndaba omuntu alabika obulungi. Ali atya so ne falling in love n'Obwakabaka oba obukama bwa Tooro. Naye bukyanga nkula. Okay. Bwe nali nkula mu secondary nawulirako erinnya Katuulamu yali waawa. Era we Prime Minister. Ng'ensonga zirimu ate bagenze mu kkooti ate ono bamusiba ono bamukola ki. Siwulidde nnyo by'amaanyi byafaayo biri awo nkuga nti bya muzinzi bye mbadde mpulira mu bukama bwa Tooro. Okulu mu bukulembeze bw'ono babiwulidde nnyo. Ninjagala ombuulire. Ekisooka nga kitalo. Okay. Kuba gwe naawe nkumanya olimu ku muntu agoberera obuwangwa bwaffe obwa wano ate obukkiririzaamu. Tandikira awo. So, anyways, amawulire ago gabeera nga kiba kya nnaku nnyo. Naye sijja kwogera ku kufa. First of all, okufa si kibi nnyo. Wabula ekibi byebyo by'ofa tokoze. Ebirooto by'obadde olina kyekisinga okuluma. Abakwetoolodde. Obadde oyagala okole kino, obadde oyagala kino. Kaakati nga woogamba nti nno obadde osuubira okuwulira bingi nnyo mu bukulembeze bwa Tooro. Yes, bimanyi bingi byabadde apulaninga oba okukola. Weeba tebikoleddwa kyekisinga okuluma. Naye ng'ekyokufa kyo si kibi kubanga twali twafa dda. Wagenda okuzaala wali omaze emyaka biliyoni ne biliyoni nga gy'oli naye tonnazaalibwa oli mufu. Paka ejjiiryo lwe lyajja ne taatawo ne beegatta ne maama n'ozaalibwa naye wali mufu. Era oddayo mu state eyo nga gye walimu. Obadde okimanyi nti baagenda okuzaala Nuruddin. Fertilization okutekinga place awo wonna ng'oli mufu. Obulamu bwajja luvannyuma lwa fertilization n'etekinga place. Oza tewaliyo magi malala galivuddemu ba Nuruddin balala. Basigalirayo ddala. Oza bali eyo balina obuzibu nti kubanga tetwafuuka bantu. Tebabimanyi nako. Tebamanya nakumanya nti baali bakuba. Kati n'okufa bwetutyo tuddayo nga tetukyabimanyi nako nti twali bwetutyo. So abasigala be bakayana. Abasigala be bakayana nga gwe wagenda dda wazeeyo mu mbeera gye walimu eriru. So kaakati okufa si kikulu. Wabula ekintu kino ebimu ku bibaddeko nnyo tujja kutunulako ku ky'obulwadde. Abantu bano twetaaga tusomeseeko abantu ebintu ebimu bino. Science akyuse kaakati. Abantu tumanye famire zaffe ze tuvaamu tunule nnyo history wa famire zaffe. Tooro Kingdom ebonyeebonye nnyo ye famire emu ye Kingdom emu esinze okubonaabona ennyo okufa kubadde kungi mu Kingdom eyo. Wotuna ne gundi taata woono Patrick Olimi Kaboyo owookusatu naye enfa ye yali bwetyo.
otunule Happy Kijana Ngoma. Happy Kijana Ngoma katuula mu gwe gwamusibye omusango. Tiye yatemula Happy Kijana Ngoma paka lwe baamuwa ekisonyiwa. Ekyo ne kidda wali. Toro Kingdom erina ekizibu kya kansa. Nga Kingdom. Na si Kingdom ng'abantu naye Royal Family. Olulyo lwa Royal Family. Era abantu kino mukimanye. Science watuuse kaakati akulaga nti ne kansa asobola okuspreadinga inherited. Osikira kansa wa kitaawo. Kino abantu bajja kukiwala naye bagende basome ku kye bayita good genetic mutation. Genetic mutation osobola genes eza kansa oba ezireeta kansa ne spreading okuva ku taata paka ku mwana. Through kye bayita genetic mutation. So kakati bakugamba 5 to 10% cancer cases spread through that over possibility okufuna cancer through genetic mutation. So taata aba yalina ku cancer ne family bakitestinga batya singa batestinga abatali ba distant relatives nga abawerayo bakileyimize oba bakebedde n'ababeera ne cancer mu myaka egitali gyewala baba categorizing okubeera awo era mawanga agategera baba bawa special treatment ba expert mu cancer kalwano bitatunuulira nti family eno ebonye n'obulwadde bwa cancer okijjawa 1997 Princess Cecilia K'Omukyeya yafa cancer Bungereza nga mutoolo wabukama bwa yes taata we Olimi Kaboyo azaala ono ye yali amuzaala ava mu lulyo muganda w'ono 97 yafa cancer Cecilia K'Omukyeya yafa cancer wova onogendo aba David Kijana Ngoma yali omwana wa Happy Kijana Ngoma naye ne kakati alwanagana ne cancer era osoma munnamawe munnafandulu Yirumba nnyo ku byattoolo era olwakuba mbadde naali mukubiddeko kasimu sisose mukubirako nampa amawulire agasingirawo ddala. Yirumba yawandiika ndowooza emyezi ginawera ebiri nti Princess David Kijana Ngoma alwanagana ne kansa w'emimiro naye banoonya miliyoni 7 mutwale India nga sibuze era bakabira President Museveni walulyo n'amala naga nti ne kabaka aliko ba diagnosis okukebera ne bakizuula nti ayina kansa era nakola question embagamba nti mukiwakanya kansa asobola okubeera inherited through kyenkugambye kya genetic mutation wewawenda waliwo risk factors ezireetera kansa naye sizirabawo wano ku oyo nyimba okubanga zisobola okuba zizamuviirako kansa ennyo risk factors ngachi okubeera mu society ennyonnyo taaba ng'oli nnyawo banyonnyo sigala sisubireyo oba gwe byonyini ng'omunywa nnyo nti oba gye wazaalibwamu ti omwana naye bakadde be baafuwanga taaba ngaddamu ono sikirabawo nnyo so kaakati ekitegeeza inheritance wano wetubeera bakebera famire eno eri prone ku kansa naye ng'ogenda kufuna okusomoozebwa akulimba kansa tasobola kubeera inherit ati mbagambye bagende batule nti genes ezo eziri cancerous zisobola okuspreadinga okuva ku taata ezigenda mu mwana research ekizudde kati recently nga batunulidde risk factors ez'enjawulo ne bakizuula nga family emu mu decade emu muvuddemu abaakebe ne bakizuula nti no na kino tukinoonyerezeeko ne bakizuula nti kansa asobola okubeera inherited 10 to 5%. Kati abakugu bagamba kirina kukolebwa kitya anti kakati bagamba singa mwemanyanga famire yammwe muyina okubeerako ne ba specialized experts abasobola okulaba nti baziyiza genes ezo mutation obuteyongera gene kufuuka cancerous kati kye bayinza okwano kye bataakola tebakirowoozaako ate remember ne research yakafuluma kakati ensi etandise kukimanya era abasinga ojja kuwawulira nga bawakanaano bayumba naye bagende babeere bagunjufu basomeyo balabe so muleme kuddawo kulowooza amawanga gali ag'abazungu batunuulira nnyo abantu batunuulira family ne bagamba lwaki omuntu ali bw'ati ne batunuulira oli lwaki ali bw'ati wano kye tutakola okugeza njagala okubaako nti bali bo bagenda okukola research mukwano gwange ali UK akaana ke recently kagenda ne keesiba akaguwa bugwanga obeera buno bwe bakozesa okupima ennyo oyisa omuntu gy'ompimire eddiisa lyange we bapimisa obwo kati kali kaguwa omwana yakeesiba mu bulago nga naye buli lwokeesiba bwoti keeyongera kwenyweza tekata buli lwasika keeyongera kwenyweza
bagenda okubira poliisi eyukka okujja bagenda okuwa omwana naye nga wotuna deployment gye baleeta ng'olowooza waliwo terrorist ebimotoka byokka baddokita byonna biri kuli omuzadde ate bamukubidde omwana temwongera kumukanga mufulume mu nnyumba mukole bwe muti ne bajja ne bakamugjamu omwana baze n'ebisala baze ne makansi baze okumusanyalaza buli kimu kyonna n'amala ne balyoka tebakitwala for granted lwaki omwana yeesibye akantu ako kaze katya ne babuuza taata yali agezezaako okutuga maama we n'omuguwa taata ne bamugamba tukwetaaga olina ebibuuzo by'olina okwansalira twagala otunnyonnyola n'ava ku mulimu nadda omwana okutuuka okwesiba akantu ako kiki olwo mu ddakiika eyo ng'abalala babasindise ku ssomero omwana gy'asomera yali akikozeeko abaana mutera okubasiba taata mu kujjukira ennyo najjukira nga ku makya ayambala bakebera mu wodro ettaayi ne bagamba kituufu omwana alabika alaba taata we ng'asiba ettaayi kati yayaga naye nga tebatwala kintu for granted buli kimu balina okinoonya yes lwaki bwekityo kaakati na wano ku kansa watunula nti gundi Komukyeya Cecilia yafa 97 gundi David Kijana-Ngoma alina kansa deni ate n'ono naye kansa deni ekintu ekyo abaana bonna ba myaka 97 awo bonna bwe batyo tebayinza okubanga balina ob'emmere gye balya anti kaakati kugambye risk factors naye kaakati emmere ojja kwesanga nga Komukyeya ali wuwe ono ali wuwe n'oli ali wuwe nga bonna balya bulo nga habits zaabwe anti naye era bajja kutuna baabalala famire ziri obulo ngazo teziriyo ekitegeeza obulo nga tubugjamu elimination method ng'ekidda wali tutunulire eshabwe abanankuye basinga ku eshabwe naye osanga ekyalo nga tekuli kunyo eshabwe nga balizza wali paka we batuuka ne bagamba naye famire eno yalibeera mu kizibu ekyo so kaakati scientifically ekyo kyekimu ku kyensubi twetaaga okwetegeeza mu famire eyo ojja kwesanga ne mu baana ne mu bazzukulu be bayina ng'ekizibu ekyo ekiri so nga kingdom balowooze nnyo ku kintu ekyo babeere ng'ati si bamanya kyekizibu kya famire beexpert babeerengawo abaana bakeberebwe essaawa yonna olina okukola kino bino yes balina okuddangamu bakeberebwe oluvannyuma balabe nga cells ziri tezongera mutation okufuuka cancerous dani ekirala kyenzija sijja kukinenya simanyi we bikolebwa nnyo naye nga nze kyendaba kingdom zaffe twava nnyo ku tradition amanga ga China ago abantu balamu bagezaako ebintu bawangala China ne population z'abakadde basinga ne Japan obungi naye lwaki baakipinga traditions zaabwe nti byakolebwanga weebiti bannange teri kingdom yonna omwana agenda osikira obwakabaka gye yakuliranga mu lubiri ebintu ebyo muddeyo mubyetegereze twafuuka nnyo westernized kabaka akula n'abaana baawo gw'omanyi ebizibu ebiba mu royal families omanyi abantu ababeegwanyiza families dynasty esaanawo endala n'eryoka eyingire ne bakimayo omwana waaguli nti ono yafa tazadde kati ono afudde tazadde simanyi siwulirangako mwana waliwo nekyali wekibeera nga yakikolako kiryoke naye waliwo eyatuuka yali mubuulisi oba yali lise ndowooza na mwaka guno oba oguwedde n'amugamba twagala okulaba omukyala nzijukira babyogeraku ogambe enkuza ya wano yali etya ku bwakabaka empires zonna ezitegeera omwana eyasikiranga obwakabaka teyakuliranga mu lubiri avaano ne bamutwala e Busoga n'abanga omwana w'omukopi n'ayita mu hadirayifu n'alunda ente ne bamucunyamu n'abeera eyo kale tebabacunyanga kuba neeri babatwalanga mu royal families naye ekyekyo ne kimuggwamu naye nga si kyekyo babaddusanga mpalana n'amatemu gaabanga mu mbiri embiri zaabangamu efutwa n'okutta empaya Koleya ly'eggwanga erisinga akatwa akali nakyo Koleya bakabaka bonna Koleya naye ndi ku Koleya yedda ancient Koleya waliyo kingdom wabeerangayo zigundi zisira zigolyo naye nga buli bwakabaka kabaka akuli ewantu n'atuuka okufa omwana n'osanga muntu omu nga yamanyi omwana n'agenda amukimayo n'amuleeta n'asikira obwakabaka nga yamumanyi nga tebamumanya abaana abaakuliranga mu mbiri babasuulanga ensimbu bakabaka ba empire esinga nga ensimbu bwe bulwadde bwabwe ensimbu baziroga atolooza kiva kuki jasi kutuukayo ne bagira gundi obwongo ne bukyankalanamukko
omwana bamukola ekintu kuva obuto obunajja ng'akyankalana tayagala tunulira mwezi yes bikwataganirawo ensimbu basiroga omwana ogenda okugamba oti nga amasannyalaze gajja gamuyingira ku bwongo mpolampola jakula kijja kikula so kaakati abaana kirasi nga musiru okufa nkugambye ogenda okulaba omwana agenda okutuuka ali mu P6 ng'atomera banne agwa n'agwira embaawo n'agwira biki kijja kikula babikola kirasi abadde tasa oyo mwana tategeera nti omwana ogenda okugenda ng'atandise okuwuguka babikolanga bakabaka olw'okuba abaagala okusikira dayinasite bangi dayinasite ya Nuruddin weefa bakimayo muganda wa Nuruddin ne bakimayo omuzzukulu we najja n'akwata obukulembeze bonna beegwanyiza entebe so gwe obufa tozadde ye advantage ng'eyo dayinasite ekomye nga baleete ya muganda wa gundi nga gy'asikira baabattanga naye ogenda n'olaba obwakabaka bwabakola batya okutereeza okusigala nga nkugambye kabaka yamanyanga abaana be waazaala omwana temumumanya amutwala ewantu ne bamuwa nakatambaala kokka nti ako tebakasuulanga gwe bamuwadde omutwala ebusoga akuutira omwana ako tokasuulanga omwana n'agenda n'akula myaka 39 nga ali mu magye geeyo bagenda okulenga omusajja azaaga tunoonya mwana omuntu alina akantu bweka omwana naye abatabiriiko ng'agenda wuunaka tiyono omwana nti munayo kimanyi wetegeke tewali budde gwogenda okusika balabirawo tufudde bannaye omusajja alinayo omwana ng'omwana mulwanyi omwana yakula bulungi naye webakulira wali babatta amaanyi g'ekisajja kyobola abasinga tebazaala babatta amaanyi g'ekisajja era nze nagamba oyo ebbanga lyamaze nga tawasa tetujja bituukamu naye wabeerewo abeebuuza lwaki tawasa mwemujja kugamba nti noba tumulaba akyakala n'abantu okukyakala kyanjawulo n'okufamanya so abaana royal families ne families engagga abaana babaprotektingako babakola ebive bingi so kaakati nze kyenneyezaako wano Semakookero ng'akulidde mu lubiri awo omanyi ekiri mu lubiri awo empala naawo era I suspect kabaka ayinza okuba alinayo omwana omulala ebbali ensi gwetemanyi babeerawo nga balina abaana bakulimbirawo n'osigaako ono yayinza okuddako ne bamukola buli kimu ne bamuloga ne bakola buli kimu ne bakola buli kimu balogera ddala bakabaka balogera ddala eddogo ly'abaana obutanya gwo wange yalina okuddako bali kukusa tubasaanyewo baggwewo nga n'abalogo bakabaka baabeeranga n'abalogo baabwe olaba ne Sawulo yagenda ku mulogo we leka bakabaka baabanga n'abalogo baabwe ng'olina kutangira abantu be famire ye ne dayinasite ye kusigala abalala bagiroga basiruwaza abaana layini eyo egenda omulala gye nze nange nali muganda wa gundi kakati oyo waafaawo tokikola abo babanga safe naye kakati engeri abantu bano gye bakuliranga mu lubiri baali baabiraba dda experience yabibawa ng'abaana babaluga babatta babakola buli kimu ebiva ebya buli kika ensimbu amaanyi g'ekisajja ogenda okulaba kikabaka kye baalondanga ekkole yeeyo nga bakisiruwaza kiri mu bisiyaga nga n'abakazi tabaliiko byonna nga babikola nga kiri awo tebamuvaako ali mu bisiyaga tabiriiko so gamba obwakabaka bwonna obwakabaka kingdoms chiefdoms ne bonna n'abantu abagagga famire ennene abaana abamu mubazengako ebbali Kim Jong Un aliko owa North Korea taata we Kim Tusanga eyafa tebamanyako mwana oyo olwamuzaala ekyebipale kino matamabu olwamuzaala bamuwa ambasada wa North Korea Switzerland ng'omwana we era Kim oyo amanyi oluzungu amanyi buli kimu yakulira eyo nga bamanyi mwana wa ambasada wa North Korea kwewonya katwa akali e Korea kwewonya assassination kwewonya tebamukuliza wali nako nti yamuzaala n'omuzaala mukazi wa Kim ono ayina omwana naye baalabako bulabi ng'ali lubuto ate nga lutondo tebakasoba yali lubuto oba taali lwavaamu lwakola tebamanyi na mwana gy'ali abo be bantu bamanyi ebizibu ebiba mu mbiri kugamba obuyinza bwakulwanira nze nakugamba abakulembeze bano abalina obuyinza babeeranga bambasada ba Katonda baba n'amaanyi agatagambika kakati gw'omanyi entebe eyo
So ebintu ebyo birina okukolebwa tuddeyo tubirespectinge. Temukuliza abaana banasikira Bwakabaka mu mbiri. Temuva ku nnono. Abaana bajja kubakuliza ebitagambika. Mwe musaaga n'ensi eno. Boza abasiraamu bwe bamanye ekiyitibwa eddogo, bwe bamanye ekiyitibwa amakini. Abantu bakunza eddogo kye liri si kugaana bugaanyi. Realities. Abantu balogera ddala omusajja dda wali n'akyanga ebika by'omuddo 3 n'oludiini n'ovaako. Bagamba omuntu tekuli. Atambula anyeenya alwadde kinyeenya. Kati oli ajja kugamba lwaki ffenna tebatuloga tebamanyi nti no n'abalala babeerako ababalwanira. N'oludiini obeerawo nga maama waali eri. Bw'oba okyayina maama wo muyambe. Bamaama abo basirikira bingi bataasa agaana gaabwe. Leka. Bimaze biddamu kigamba nze mmaze nze sikola ki nga maama waakyo akitambulira alina bbulaaka buuku y'abasawo ava kwona dda alwanira lyana lye mwana ki gw'oyagala Moses Sewanyana kati lirimala kkula lituusa emyaka maama takyaliwo biryoke birinyige olwo naye atandike ensi bw'etyo. Leka naawe eddogo Bayibuli eryogerako Sawulo yagenda ew'omulogo kabaka n'amulagula ate era ebyatuukira era n'afa n'okufa omulogo nga bwe yamulagula. Sawulo yagenda gundi ne Nabbi Muhammad yayoga balina ne surati namba ekwata ku bulogo. Deka. Muku sembe bagitoba Al-Kahf. Nga ne Nabbi balina ne duwa ze basoma ntyo obulogo. Kakali goloza abo bonna gwo basinga. N'abeebiiso. Bahabira badde obukazi obukadde mu nkutu zaabwo mu budde obw'ekiro eddogo lyonna basinga likola kiro. So kakati ebyo byonna bijjudde mu Bwakabaka. Kabanga yalogeddwa. Azo gabyo possibilities zonna zibeerawo. Abalogo bakakati akuloga obulwadde obwe bakebera ne babulaba n'obulaba. Tebakyaloga biri nti nja kumuloga bakuguka. Akuloga ne bagamba tulabye ekizimba wano. Tulabye ekizimba. Ngebyadde ekikunywa kirala. Mudawo. So kakati ebyo ebimu ku bizibu bye basanga mu mbiri so nze possibilities zembawa. Nabo baloga kamunguluzi. Balaba nze nawako omwana yaluga maama we. Leka naawe. Baali bamubbira mawogo ng'alowooza neiba we yamubba. Omusajja oli yali mulogo kuba yalogako n'omusawo eyali asinga ewaffe mu tawuni y'e Kakooge. Nga mubaaya nnyo. Yaloga omusawo oli bambi omusajja. Nga musawo wa Kiganda kigumu. Omusawo omuzungu yali yali awagenda na kuba DH owa Nakasongola nga baakagiteekawo. Nga baana omusajja oli ayina famire etegeera twasomanga n'obwana bwe nga bwa bbeeyi. Mbalaba. Naye yayagala mukazi we. Yaloga omusawo ne yeetuga. Yayagala muka omusawo. Yali takimanyi nti musawo. Ani. Nedda one yaloga ye yali amanyi abasawo b'Abaganda. Oli dokita ye musawo muzungu tomunyumiza. Omusajja n'akwana mukazi we akwana mukazi we ne bayombamu awo. Yamukoledde dokita bamusanga yeetuze ng'aleseewo n'ekiwandiiko. Nti teryanzise. Nali muto sijuye naye ng'ekiwandiiko yakirekawo. Nkoye ensi eno. Naye dokita omulambe yali asinga obunyivu kumpi ne Munnakasongola nga omusajja yamukutula. Naye we yavaawo yaloga ne maama we. Kayagala kamanyi. Maama we babbanga mawogo ng'alowooza neiba yamubba. Kumbe maama we era abaana tufe nnyo kuba maama. Maama tamuwa mmere. Maama nga bambi agenda ku muwogo w'omutabani. Kati omutabani yagenda ku musawo. Yaloga maama w'omukazi twasomanga buli omu amumanyi nga buli dakiika aba yeegaaya bw'ati. Ng'era olulaba abantu yabeeranga n'obusubi we ng'akutula akasubi n'abanga agaaya akasubi. Era yafa yeegaaya. Ye yagamba nzibira mawogo njagala yeegaaye paka kumbe maama we yakaba amaziga n'akola buli kimu nga takyasobola kuvumula maama. Omusawo yali asobola kuloga bulozi tavumula. Oli kye yamugamba njagala omundogere nza nziba mawogo. Yeegaaye paka. Yeegaaye. Omukazi yafa yeegaaye. Kitalo bannaffe aba Tooro Kingdom tubasaadde.